Enteekateeka z'okujjukira abajulizi ba Uganda Namugongo mu kiseera kino oyinza okugamba nti ziri mu giya olw'abalamazi abatandise okulabwako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga batambula, wabula nga nawe tutuukidde mu kifo ky'Abakatuliki enkya ya leero e Namugongo. Ekibinja ky'abalamazi ekisooka okuva e Rukungiri ne Bushenyi kyagobye olunaku lwajja era nga baasimbye dda amakanda. Mu bano mwe mubadde abakadde babiri okuli Maria Kebikaali ne Banawuliti Byangi w'emyaka 11 abatunnyonnyodde engeri gye battinnye okulaba nga batuuka mu kifo kino. Leero naatandika kugumanya ngenda mpora mbasanga hariya tugenda mu paki nkwata motoka tugenda bankwatira mu miisho nanye ngenda nabo mpora kureba ogwo omwanya okurahanga yakunzura ogurukwera. Tibyangi ku myaka 11 agamba nti yatandika okulamaga mu mwaka gwa 1969 nga Papa Paulo asooka alabiseeko mu ggwanga tu Uganda we butuukiddwa leero nga yakajja Namugongo emirundi 59 kuno nga 11 azze nga atambuza bigere. Agaho omwaka gwa 69 obu Papa Paulo yeigura hano Namugongo Papa Paulo w'okubanza. Olutindo kwenyimiridde kyekifo ekisinga enkizo ku kijjukizo wano eky'Abakatoliki, wabula nga na buli muntu era yatuuse wano alina ebibye byolowooza nti ye byagenda osimbako omulaka mu kulamaga kw'omwaka guno. N'okugira ngu Ruhanga ahikirize ebintu ireni mushaba kurugaho enyuma nasharamu kugira ngu nyesase ntango. Ku ludda olutesitesi, Minisita Kaswero Mumba ategeezezza nti ku ssente ez'abasuubizibwa okuva mu bantu ab'enjawulo we butuukiddwa waayiro ng'obukadde 640 bwagobye dda ku akawunti, kyokka era nga wakyasigaddeyo obukadde 5 kw'ossa n'obuwumbi 2 obwasuubizibwa gavumenti bajeti emala obumaze omulimu gw'omwaka guno. Otunula bwe wonna bwe buwumbi 3 n'emitwalo 10 naye essente ezitanaba kujja ziri eziri mu pledges abasuubiza neza president kati tuba tulina okukolawo tulina okulaba nti tunoonya ssente oba twewola tulabe nti tujjuzaawo obudde obutatuyitako kubanga ennaku ziweddeyo. Ebigambo bya Minisita Lumumba okwetala kw'abannabyakwerinda kw'ossa n'okuyooyootebwa okuli e Namugongo tekukulema kulowooza nti enteekateeka yanga 3 ogw'omukaaga si yakuba mu kigoye weezenge. Disani Kyeswa, Dream TV, Amakungunte.